Olunaku olw'eggulu lugenda kulwawo nnyo nga lujjukirwa mu byafaayo by'eggwanga erya Uganda olw'enteekateeka ezaakoleddwa ekkanisa House of Prayer Ministries International bwe bategese okusaba kwa Scientific Independence Night okubadde kutalabwangako mu ggwanga Uganda, era nga wano omusumba Aloysius Bugingo bwe yasinzidde n'asabira eggwanga erya Uganda okuyita mu kaseera akasoomooza akalimu n'ekirwadde ekya COVID-19. Bannayuganda Mukama abawa obuwanguzi ate abakuumenga balamu. Omusumba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International Aloysius Bugingo asabidde eggwanga okubeera n'okwetongola okw'enjawulo yayise independence ey'omuzinzi so si baakuweebwa buweebwa. Asinzidde mu Scientific Independence Night etuukidde mu kiseera nga abakkirizibwa okukuŋŋaana batono nga tebalina kusukka 7 ate nga n'enkuŋŋaana eziyita mu kiro zaayimirizibwa. Omusumba Bugingo agamba nti essaala yeekulembera buli kintu n'okwesiga Katonda. For God and my country, in every decision that Uganda takes, we pray, oh Lord, that you take the lead. In every decision that Uganda takes, we pray, Almighty Father, that you take the lead. Buli kintu kyonna Uganda kyegenda okukola anyikiza eky'omusajja omuzungu eyogera nti kati Uganda ezaaliddwa nate ku lunaku olw'amefuga. Uganda is born again, free and independent. Bayibuli etugamba mu kitabo ky'Abaluumi 8 olunyiriro lw'14 nti abo abakulembera oyo be baana ba Katonda, kabaka wa bakabaka tuli baana bo. Twawulidde mu archives Mukama mu byafaayo omuzungu yali akomiteeti nga yayogera ekigambo eky'amaanyi yagamba nga tufuna independence n'agamba nti Uganda now is born again. Mukama nge taata ekisimundi ogwokubiri kibeere mu Uganda. Akubiriza abantu obutakoowa nga kwotadde n'okukkiriza. Nga kyawandiikibwa mu 23 n' 24 kitusaba n'okwegayirira nga tukkiriza nti onokikola ekyo tukkirize nga tukiweereddwa. Mu kusaba kuno asimye omuddusi Joshua Cheptegei eyamenye likodi 15 mu misinde egimanyiddwa nga mita 1,000 oba 25. Mukulenga lw'okulwa Uganda n'abaana baffe abagenda mu competition baleeta midaali bawangula baleka world records nga ziteekeddwawo. Mwebaza ajjukidde Uganda, mwebaza ayagala Uganda, mwebaza alimusa Uganda, mwebaza awanika ebbendera ya Uganda, mwebaze Mukama mugambe webale. Eggwanga alitadde mu mikono gya Katonda bwe lyafuna amafuta nga mu mawanga mangi amafuta gatabangulayo butabanguzi. Uganda gisabire nnyo mwanyinaze twafuna ekyobugagga kye bayita amafuta. Amawanga gonna agabeeramu amafuta agabeeramu obutabanguko. Ne Uganda ebere n'amafuta awatali butabanguko. Uganda ebere n'amafuta awatali butabanguko. Uganda ebere n'ezaabu n'effeeza awatali butabanguko. Uganda ebere n'amafuta awatali butabanguko. Uganda ebere n'ezaabu n'effeeza awatali butabanguko. Sabira ddala Uganda gisabire. Ku nsonga y'abo abalina ebintu ebibatawaanya mu bulamu bwabwe, omusumba Bugingo abasabidde. Yogera ne Mukama yagenda okuvaawo. Kamana namugandi kyonna mukazi gwe kyoyagala olwaliro ogende nakyo n'azaala Kaana n'azaala Samwiri nnabbi. Naawe oluddewo simanyi kyogenda kuzaala n'esi kitono. Nange naawe oluddewo simanyi kyogenda kuzaala n'esi kitono. Atannafa atayeevuma ggwanga. Nsaba Katonda akukolere, nsaba Katonda akuwe independence. Saba independence yo. Mu kusaba kuno bangi balabiddwako ng'omutonzi akutte ku bulamu bwabwe nga bayita mu nnyimba ezitendereza omutonzi. Bya Owora Gabdiew ne Kyambadde Lawrence, Soroti TV, Omunyo.